Buterevu tuli Magere wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate abaana abafuzi soja ab'emukono bamukimye Magere Buterevu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero agenda kubeera mu bitundu by'emukono, wakusiba mu bitundu by'emukono ate mukono yagiwadde olunaku lulamba olunaku olwaleero agenda kutalaaga oluva wano atuukira Misindye ew'omutaka Namutwe yagenda okusooka yagenda okunywa caayi ew'omutaka Namutwe wava awakirira ekiyunga ku ssomero ate asisinkana abantu ba Mukono North ewa Honorable Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni wava awo ate ayambuke akirire Nakifuma Kasawo ewa Honorable Kiwanuka Sulaiman owa Nakifuma olwo naye asisinkana abantu bayo Kasawo wava awo ate ayolekere Buterevu akirire Mayangayanga ayambuke Walusuuya ate saako n'embalala olwo ayambuke mu Mukono South ewa Robert Maseruka olwo gyagenda okuva ate akirire Kalengeera ku kisaawe gye bategese yagenda okwogererako n'abantu ba Robert Maseruka wa Mukono South olwo ate alyokakogawo mu kibuga ayolekere nti awo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kusiiba Mukono olwaleero tugenda kubeera live ku mikutu gyaffe egy'enjawulo okukosala straight update tugenda kuba tukutuusako embeera y'omukulembeze nga bwagenda okutambula okuva wanasimbula ewaka kubanga bano bafuzi soja bamukimye waka njagala obeereko sharinga ogoberere commentinga likinga sharinga n'ebirala byonna munno mugambe the straight update egenda beera live okutuusako ensonga za president nga bwe zigenda okutambula olunaku olwaleero wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nze muzzukulu wa Nduga Stewart Katende Buterevu wane Magere.